Kati Montage ngiro mu Indonesia ono namulabye yekabya obuziga wano ng'omusajja bwe yamukuba akuba yali amubonya abonya kiki akujja mailo kanaano okujja okuganza omusege gwako kukyale wamwe tewali basajja bantu mmwe aba Indonesia njagala mu Montage ngire nkimanyi yava kuno ng'oluganda alutegedde mulekera okumanyira abaana ba Afrika muononedde abawala ba kuno obulamu musanga abasajja abalina abakazi baabwe ne muyingira mu bulamu ne mucyankalanya amaka gaabwe abasajja balowooza muyine ssente bakazi bafu kuno be musanga ku Uganda tebaddamu kufuna mirembe nga mubakwatidde ku bakazi mu Indonesia bakukuba kitono mumusamala nnyo wali tolina ssente ngoyo n'obulamu bw'omulenzi abo baana baagala ssente mulekana abasajja babaagala ku byalo ne mujja ne muzunga ne muuna ne muyingira Afrika batazunza birwadde mwagala ki what do you want on our people you to love mailo kanaana to Uganda to date a stupid man golabira ddala nti mulalu ngeyamuluga yamuleka kasoma irimu kasoma Quran omuntu omulalu yayambalanga ebiziina gwe n'ofubutuka gy'ofubutuse n'ova mu Indonesia n'ogamba nti ono kwensibidde enkala baakukuba kitono mwesonyiwa abantu mudeeti mutuleeke ewammwe ba Indonesia mutuleeke ewammwe mwonodedde abawala bangi obulamu omuwala omusanga ne boyfriend we olw'okuba oyina kkala boyfriend alowooza oyina essente n'omwononera obulamu balenzi batuuse n'okwegaana abaana be bazadde mu bakazi lwaba Indonesia mu Indonesia baakusabula kitono ate nze banga abaana baakulyanga kajegere bw'oveeno bw'ogendako ene wattu simu zitu ize wama banzikiririzaamu akalimu nkaleesa ak'e Saudi Arabia baana ba bulenzi kuva ku myaka 21 mpaka emyaka 38 yangu ogenda kola mu fast foods nga bwolaba KFC oba Cafe Javas mugenda kuba mukolanga ba waiter oba mu biyungu salala ali milioni 1.8 kasente kooteekamu ngomaze kufuna visa bakusuza bakuliisa bakujjanjaba kubira ku Basta Fever Uganda ku noti 7 17 45 27 oba noti 7 nya noti 67 26 84 ojja kuba bafuna butereevu interviews zigenda maaso omulimu guno twagukolako era ne guwa abantu bangi omukisa kati contract ekomyewo bupya betaaga abavubuka 2 mujje mukole interviews oteeka mu sentezo ngomaze kulaba ku visa ate ekyenjawulo ekiba ku mirimu gya Saudi Arabia inti visa zibeera sponsored input yabeera mutono ddala pressure emizimu ngate gikyakubira ku bantu tokyayikira ndusu ku bantu emandwe ezaakulinyanga n'osaba entebe yo eya Buganda zaddawa pressure mbona appetite yenyege essimu eteekako video yakugwamu oyagala kutugamba nti n'empewo zaategera ekyakutuukako emandwe era yakulinyanga n'olagula n'okola otya n'oyogera oluzungu n'oleeta ebyafaayo n'otubuulira ebyaliwo edda n'ebiribaawo mu maaso ne kaatiriza nti gwe kabaka yaddawa pressure saagala ogambe nti appetite yenyega akantu kaaliko di button aka video ku simu yakwamuka nagamba nga famire yo ekuteeke ku muguwa kati mpulira oli muri habu butabika naye pressure konna koobala kubomba nekyo nakyo oyagala okukola pressure tokikola oli mukwano gwaffe tukwagala newe batugamba nti oli butabika grade B eri gye basibira abalalu abakambwe era tujja tuleeta ebyokulya munne wali otuvuma wano era nga tunyumirwa munnanga teffe tunaakola kiyegwe waffe pressure naye ekyewuunyisa emandwe ezaakulinyanga zaddawa kubanze kwe nali ngumidde pressure nali ngumidde kweze emandwe ezaakuyiwanga endusu nga buvuma abantu bwe ziba zaakwamuka n'akanyiga eppeesa lya video ku simu kaagenda pressure nga appetite yakugwamu neeyongedde okutya social media wama abantu bange ng'oli mwana wa bulenzi okuva ku myaka 21 mpaka emyaka 38 mujjukira omulimu gwe twakolako emabega wali ne tutwala abalenzi bayitirivu mu ggwanga lya Saudi Arabia okola mu fast foods companies bakola mu bifo nga bwolaba KFC Cafe Javas bakola nga bawaiter baweereza mu biyungu n'okusaavinga emmere babasasula milioni 1.8 nakati tubeetaaga contract yakomyewo mujje mukole interviews abaasubwa omukisa ku luli abataayita interviews mukomeewo muddemu mwenyigiremu babaliisa babasuza babajjanjaba bw'oba olina passport jangu nayo bw'oba tolina passport yo jangu tukolere passport ogende wenogere ku nsimbi mu ggwanga lya Saudi Arabia Star Fever Uganda Limited ekugamba nti oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo ate era visa ze Saudi Arabia muzimanyi zibeera sponsored sisuubirayo mwana wa bulenzi yenna agenda kusigalayo ng'omukisa gukomyewo nate luli twatwala abaana nga 10 nakati baagala abaana 2 abalenzi kuva ku myaka 21 mpaka emyaka 38 twakola interview ezo mwaziraba banamwe mubamanyi gye bali benogera ku nsimbi naawe jangu wetwalira omukisa guno
kubira ku Staff Favor Uganda ku noti 7 17 45 27 oba noti 7 noti 7 26 84 ojja kuba bafuna buterevu era bajja kukolako jangu okole interview oteka mwaka sente konga visa kuli munga lomwe bali nnyo muntambulize message ene tukene kubalala nti omukisa gwakomyewo gwe Saudi Arabia abakola mu fast foods abakola mbiyungu abakola nga ba waiter bafuna milioni 1.8 kasente ko kateka munga visa ze atera visa ze Saudi Arabia zibeera sponsored input mutono nnyo banange mwangu weeko